kati bwe kiba nti nno kubuulira muvubuka kiki ky'oyinza okukola, essomero erisinga gwe ng'omuntu omukulu, omwana bw'akulaba ng'okeera ne weebaka toyinza mugamba nti mwana yakeera nnyo ogenda okole kiri. Omwana atunuulira gwe best example. Saalyagadde nnyo okwatuukiriza amannya g'abantu naye olw'okuba siboogerako bubi kamboogere. BMK Ibrahim Kibirige buli mwana lwamala senior 4 mulenzi oba muwala amugulira tiketi n'amutika n'amutwala e Japan n'amalayo oluwummula olwo ng'ategeera bizinensi engeri gye bazitambuzaamu e Japan ne China. Era n'abagagga abalala bangi kankuwa ekyokulabirako no ham. Kati abantu balowoozezza omwana oyo yakatandika okukola sente, kati yali muyizi wange naye yatandika ogenda e China ng'ali mu senior 4. Yabuuka n'ekibiina ng'ayanguyiriza ku senior 6 bamuwadde ebifo e Canada nasigenda Canada kwonoona biseera byange. Akoze oyo omwana wadde muwajja 3 akoze emyaka egisukka Mame Kakiika, kati ffe mulimu abazadde abaffe ng'akuze yeetika bifuluusi atunda binyeebwa ku kkubo naye nga yerekereza akasente n'akuweerera. Kati oyo nze muyigireko ki ng'omwana we? Nange ngende mbinyeebwa. Onyiiganga nnyo n'ogamba embeera eyo nagikyawa sijaagalira ddala. Konna k'oba okwatiriza n'okakwatisa maanyi. Kati kankuwe lwe twasembayo okwogeraganya naawe nali simanyi nti mutabani wange aguze takisi. Naye yaziyingidde yakopye maama. Toyinza kukikkiriza yanneewuunyisizza ku myaka 27 era namuwadde engalo z'enkode ne mugamba gwe teweetaaga DNA. Ke kasaayi kennyini. Ke kasaayi kennyini. Yagiguze simanyi teyambuulidde nako teyanzigyeko wadde omutwalo ogumu n'agyeyiiyiriza. Naye omwana oyo akyasula waka yagaana okugenda okusaasaanya sente ze mu rent. Omwana oyo ava awaka ne maama we mu mmotoka ye. Omwana oyo ku weekends ezisinga bw'atabeera mu kyalo abeerawo awaka. Ekigendererwa kye ayagala ku disciplininga taata we. Taata saakusabaayo wadde omutwalo ogumu okutandika obulamu bwange. Kyekyo kye nagambye ekya self discipline. Naye abaana b'abagagga bameka abavuga ovuza emmotoka mu kibuga buli lunaku nga bakyakala. Naye omwana owange omulenzi yanneewunyisizza ndowooza kati weeks 2 ng'agiguze mpya. Akola alina waakola naye asevinga sente ze ndowooza ebitundu 80 ku buli 100. Kati kitegeeza omuvubuka azibirire bw'aba talina muzadde gw'alina kkopa anyiigire embeera. Anyiigire embeera agirwaneko. Kati ffe nange wambuza mukadde we yali mugagga ne ugaa teyali mugagga naye wadde yansomesa. Twanyiigira embeera ebiseera ebyo n'ogamba wano e Uganda bw'embeerawo sisobola kuvaayo. Eno puroguramu yammwe yakandeetera kati wano abavubuka abasukka mu 10. Era enkoze bubi oba enkoze bulungi. Kuba engeri gye mugiyita omuntu w'abantu sikyasobola kati kugaana kuddamu kibuuzo kya muntu. Bazze wano mu ofisi yaye bamumalidde ng'ebiseera bingi. Empapula nina nnyingi nnyo. Ono azze leero. Ono muntu mukulu nnyo siyinza kulaga gundi ye. Bajja mbayambe kati omu eyakedde ku makya muwadde amagezi musomesa naye bamusasula emitwalo 4 mu masomero gano aga private agatasasula. Ambuulidde byonna gy'ava na buli kimu. Ne mugamba naye tosobola kusondayo ssente gye mpulira bano abantu abagenda wabweru. N'ogenda n'okuba ekyeyo ky'emyaka 2 nga weerumya n'ojja ne ssente zondabikidde oli muvubuka mumalirivu. Kuba ngambye ayagala kulima era ne mutunamu ettaka lya kitaawe gye eryekyazanga. Ne mugamba n'ojja kuba wanaana gano tegajja kumaliriza.